Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifuna tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Okay, kale tuba tumuyingidde tulabe kye kigenda mu maaso. Yabo nkulamusizza. Okay, tewataddeko mannya ku message gye watusindikidde naye bampita Kadima Namayanja ne Kabuguza goba kuyitaani nnyabo. Mama Iyani. Yenze Kadima mukwano gwange wagambye tukubire ku WhatsApp. Mwami Kadima nabadde n'ebinsumbwa. Wano ku mizigo yawafe tusuleka subi. Ino sajja sumbwa. Omusajja abasumbuwa atya? Bwe tuba tunaabajja n'atulingiza mu binaabiro. Takoma ku ekyo. Okuva ku muto mpaka ku mukulu asembayo. Leero we nkukubidde essimu. Ng'ava kulaba nze kennyini nze kiraba nga kikeerezi. Essebo mutuyange omusajja twogedde naye enfunda nnyingi. Omusajja tayagala kukkiriza. Abalingiza ngambye nga munaaba? Nga tunaaba kuva ku mwana omuto mpaka ku mukulu. Alina omukazi? Mwami Kadima talina mukazi. Abeerawo ku mizigo egyo nammwe? Lwaki temumwatulya ne mumulope wa Land Road? Mukama wange omusajja tumugambye ne tumugamba guno omwaka n'oguddako n'akola ekintu kyekimu. Land Road alinga ng'oyinza okugamba yo babamuwanguzi ki. Ne mumugamba n'abagamba akwetegereza nga munaaba. N'atufuula abasiru naye nga naffe tumusasula ssente ezeezimu. Ogambye naawe akulingiza? Nkukubidde essimu. Leero? Ate nga sigwe gusoosa akikoledde enfunda nnyingi ndowooza wakuba mbadde ntwaliriza obudde nga simuwa. Alingiza mulingiza? Era ndowooza kyerinnya lyenda mumutuuma. Kati oyagala tukole tutya? Mbadde nsaba erinnya ndyasanguze nkuwe n'ennamba y'essimu gyonna ngikuwa. Ndaba kuwa n'essimu ennamba eriko Ibura. Yayibura? Musajja atumalako emirembe. Omwambe mwatulira agamba atya? Bwe tumwatulira looza alina kyayogera ateeka buseesi. Land Road yatugamba mumuleke. Land Road mu musajja oba mukazi? Musajja. Naye ndowooza bonna amagezi kyekimu kuba kati omuntu bw'ogambidde bwotyo amagezi oba toyina. Kati oyagala tumukubireko tumugambe kukulekerawo okubalingiza? Mumuswaze n'omuswaza ku mpewo ng'abantu bawulira kuba tukola ejjoogo. Tuli bakazi twetaaga ekitiibwa. Naye togenda kuŋŋamba nti lunaku olwanaana abalye najja n'alingiza. Nasigaza ekitiibwa kinikira mbaana waffe. Oyagala okwogerako naye oba toyagala kwogera naye? Saagala. Toyagala? Owanja muvumaavuma. Oli muvumi. Okay, kale katumukubireko ngambye Ibura. Ibura mukama wange. Tumugamba alekeraawo okubalingiza. Era kye tuba tukola ekyo kyennyini. Kale weebale nnyo nnyabo katumukubireko tovaako. Namayanja. Muwulidde omukyala? Tumuwulidde. Bamulingiza. Naye okulingizibwa kibi. Kubanga oba omalako eddembe lyange ery'obuntu. Actually wemba nga nkoze bulungi evidence n'engifuna nsobola okukuloopa. Ng'ondoopa ki? Oba abeegomba ate si kimubuuzizza. Nedda nsobola okukuloopa kubanga nti obwerere bwange oba obutyoboola mba sikuwadde lukusa okukutunuulira. Oba abamwegomba. Ekyo si kirungi. Anti okuneegomba kirungi nnyo n'ojja n'ombulira nti nkwegomba. Naye ekyo ekyokunningiza si kirungi. Kuba okukwata ku muti bayita ensawuti kati okumutunuulira nga tomukubireko. Kale katumukubireko tulabe. Mwami Ibura. Alo sebo. Nkulamusizza. Kale sebo nange nkulamusizza sebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi onani? Bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Sebo. Ng'ekitukubisizza essimu? Sebo. Oyina neiba bamuyita Mama Iyani. Sebo Mama Iyani. Mama Iyani omumanyi awo wosula? Mumanyi bulungi sebo. Kakati Mama Iyani yatukubidde? N'abaako n'ensonga zaatuloopedde zaatunyonnyodde zikukwatako ggwe nga ggwe omuntu. Ensonga z'abaloopedde? Ate nga sina mutawana ku Mama Iyani abaloopedde ensonga ki? Ibura. Wangi sebo. Lwaki olingiza abantu baneiba bo b'obeera nabo? Banne era Mama Iyani amaze n'ayogera ensonga eyo. Naye lwaki anti kiba kibi kuba tugambe ne leero lwennyini omulingiza
nange simanyi kyantuukako naye abantu nsaba busabi mbeetondera bansonyiwe simanyi kyantuukako muganda wange ekyakutuukako kita tugambe nti obikola tolaba kaakati olaba omanyi nange ntambudde okulingiza siganye kale nningiza naye nange kintemba butembi mbeera ndi awo oluusi ndina mu nnyumba naye era simanyi na gye nkijja kumanya muntu nti oba ali mu kinaabiro ulidde naye era nange era olugenda okutufuluma nentuuka era mu kinaabiro era musangayo nange okulingiza naye nga si kyenjagala okay kakati sebo esebo tugambe nti kikutuma butumi ne kikulinnya kitambo nkugambye kintemba butembi ngezezaako okutambula nentambula wano newali naye nga baŋŋamba nti mpewo bagamba nti mpewo nti mpewo eno eyakaseeguye ntuma naye nange si kyenjagala era nsaba bansonyiwe lwaki tobeetondera bennyini ku muzigo n'obagamba nti mpewo yekutawaanya kaakati nkyogedde bansonyiwe nsaba bansonyiwe naye nga mpewo eno eyakaseegu yentuma kakati ogenda kukola otya kuba abantu bakuwoye bagenda kukuloopa mu b'amateeka nze mbadde nsaba bagire nga baŋŋumiikiriza nga nange wenyongera okutambula ensonga eyo njigobeko etereere bagire nga baŋŋumiikiriza nja kirongoosa ojja kirongoosa esebo negwe tosobola kwebulira n'ogamba nti kati nebuuliridde sijja kulingiza muganda wange mba ndi awo ngera kintembengira neŋŋamba anaisi kyaddamu naye nga mba ndi awo nga kintembye ewammwe gwe alingiza wekka oba wina n'abalala abalingiza simanyi naye nze mbadde nkyalingiza naye simanyi oba n'abalala balingiza naye nze empewo yentuma ekyo imuzeeyi katugenda kukola tutya okubanga abantu bano tubalingiza kuba nabo obakosa bannange nze simanyi nange nkyali mu kunoonya muganga ayinza okukinzijjako era mbadde ŋŋamba maama Ian maama Kabuye ne maama Looyi nkyabalingiza nnyo mpaka lwe naafuna omuganga nzijjako ekintu ekyo nange sikyetaaga ate kati okyabalingiza nnyo Sansa mujigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabongosa ku kyenda mukaga katonyeze 3 beach farm ekintu buli ky'omuziki wanji tate bali tueleza kale ono Thomas Franco Kateeka oyo musajja alina omuzebuze alina ki alina omuzebuze muze aleme kwekwasa mpewo aleme kwekwasa kaseegu nti wanji kadima esebo mwebale tueleza bamikwano kale Banaabasi Banaaba wa mwambasada wa bali ogwo omuze gwali mukuteko oyo omusajja aleme kwekwasa oba kitike kye bamufumula ekiboko mu lujjudde kaseegu ajja kudduka ku mutwe agende empewo ejja kudduka ekunyammuke wanji bannange mwebale tuweereza kale nnyabo yenze birungi ebiwambo naye nze mbadde ngamba omusajja omutuufu kyetaaga kumukuba kibooko awo nga Banaabasi wange kibooko kale webale nnyo kibooko wanji mwebale tueleza kale munaffe amanya yabise kidnaetete kuziba omusajja bamugobe ku muziga atambula agenda alingiza abalala aveeko agenda alingiza abalala nalingiza nno baja nagenda bajja mumukuba wanji seba esebo mugamba mutya je tuli munaffe kasinga Edo wenda gwe mulwengo bali bati abeerwengo ndabire omwami bamuta Joko Hamani ali lwengo awo Joko Hamani lwengo mu tawuni Mbirizi wa mu Kibuloka Joko Hamani nyumiza mwana wangu yo manyi bulungi mumanyi abyali manyi bulungi mwana wana musomesa akajaga private school yesebo sebo wange kakati ngamwa nedda bambi omwami oyo ng'abatwesa bannange bagamba yeetaaga kubumbagatira bamusibe emiguwa embooko ekaabe yes era bulungi sebo ate oyo omusomesa kasaba ng'ayogedde simwongerako muntu mulala yenna atakumira mpeera abatukuumire musule bulungi